Oluvannyuma lw'enjege yagwawo ku ssomero lya LWA Secondary School erisangibwa e KASEESE, abaana b'essomero lino bwe baalumbibwa, abayeekera ab'akabinja ka ADF ne babatirimbula. Wetwogerera amasomero mangi gali mu kutya mu kitundu kino olw'ekyo ekyatuusibwa ku bannaabwe ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde. Era we bukeeredde olunaku olwaleero, abayizi abasinga obungi tebaatawaanye kuzuukuka mbu beekeje batabuleka akaawa bakanywe bagende ku ssomero. Nedda, era we tutuukiddeko ku masomero agamu nga mwana wattu makalu ng'abayizi abaliyo baalubatu. Era wano omumyuka w'essomero lya Chibwe Church of Uganda alambuludde ku mbeera eno. I'm here, I have opened the school. Peoples are not yet around. Teachers are not yet around. So I'm here waiting for both the teachers and the peoples. Essomero eryaguddemu enkyukwe erya LWA Secondary School lirinaaniganye n'erya Nabugando Baptist Secondary School wamu n'erya Chibwe Church of Uganda. Wabula omumyuka w'essomero gwe tusanze ku ssomero lino enkya ya leero annyonnyodde nti abayizi batono nnyo abazze ku ssomero ku lunaku luno olw'ebbalaza okusinziira ku ekyo ekyagwa ku bannaabwe ku nkomerero ya Ssabbiiti ewedde. It is because of the security threat which has been around. Omusomesa w'essomero ery'obulimi erimanyiddwa nga Agriculture tayagadde kwatuukiriza mannya ge. Ono gwe tusanze ku ssomero lya Nabugando Baptist Secondary School alutuviiridde ku ntono nga bwe lwali nti ekyekango kino kyabasanga mu kiraasi nga bali mu kusomesa abaana, wabula olwawulira ekigudde kuba muliraanwa bwe batyo ne babuna emiwabo ne baddusa abaana baabwe okubasibira mu bisulo. Bwe batyo ne ku makya baakeera mu bunyonyi okukubira abazadde baabwe babanone babatwale nga tebannagwa ku kibambulira. We told students to enter the dormitories at that time, and we closed them inside as we were looking at the situations, what is happening. So we identified that our neighboring school, Peter Hunt, was destroyed. Omumyuka w'essomero lya Nabugando Baptist akakasiza nti basazeewo okusomesa baana bokka abava ewaka bayita abavadde olw'ensonga nti akalembereza ke bayina basobola kusomesa baana abatasobola ku ssomero. For us, we shall operate a day section. The boarding section is, of course, temporarily closed. So we are not going to allow students to stay in the dormitories. We shall only operate the day schooling. Had to agree that we shall have security of the school. Abamu ku bayizi betwogeddeko nabo bagambye nti gavumenti yeetaaga eweereze abasirikale ba UPDF ku masomero basobola okubakuuma nga bwe basoma kubanga balina okutaasa ebiseera byabwe eby'omu maaso. Then after hearing about the situation that took place, I was telling the government that should send army that can protect the schools and the children at boarding they shouldn't run so that the government will give them security. Schools have failed to come because they are totally fearing, because we are nearby the school which was affected by the event. I request the government to order for us security guards to guide us to continue with our studies. We felt sad, we cried, and even we doesn't eat food. We were just there like that in sadness. Senior citizen, a responsible Ugandan, there is need for private organizations, government to intervene. Nacheyune Rosie yakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report.